Alright, tandika butandisi tugenda maaso atendete bannaffe aba Fredex Motion Pictures tubatandikira obulambalamba akaseera keke essaawa eyo yennyini okuva mu bannaffe aba Reality Cinema ne Fredex Motion Pictures tutandika butandisi twagala kubanga tumanya akatundu kaffe kano akokuna episode 4 etandika butandisi egenda maaso tosubwa Naluyange Farida akomyewo firimu yaffe etandika tujja kuba tulaba Kajoba Sylvester gumanyi nga Taata Nicolo entandikwa firimu egenda maaso Nanyonjo Topista nga naye akomye mu firimu yaffe netandika Ambassador Mwesi azini mwesigwa bagamba nambasa Masse Manjeri naye nga tujja mulabako mu sinema tubajjukizani mwenna abali ku channel yaffe VJ Emmy Official tumwerabira okuleka ni musubscribinga gwe natana subscribinga kuba tuba twagala buli ke tuba tukuterayo nga gwobo osooka okumanya batugamba manager Sentongo nga next kudini kwali namwebe Aisha nga ne tujja mulabako mu sinema eno tujja batumota muliro na Mugarita Basirika tutandika butandisi mukakalooli ono yafuuka mukakalooli Namwandu kalooli yafuuka ekyenena ku kyalo Ambassador Mwesigwa Naluyange Farida Kasule Bashiri ba script advisors ate olugero lwawandikibwa Lukabe Frederick songa Naluyange Farida locations manager ekyatandika butandisi egenda maaso mpolampola era nga sala kuyimiza obunyumiriza ate nate ku mulundi guno tuba tujja kutuusaako nga bulijjo oba okitegeera butegeeza essaawa zeezo ez'akasinema kaffe kano akanamwandu omulogo Namwandu kalooli omulogo Ambassador Mwesigwa Naluyange Farida ye mutesitesi ate nate ekyatandika butandisi jjukira twolekedde episode ey'okuna kaaka tugenda okufundikira bulungi nnyo ono omwana ono simanyi za gundi yali akutte kuba okujja omanyi oba oyina kyoteze oba yagala n'obanga omanyi oba omutego gwakwasizza kati ekyamujja enviiri ku mutwe omanye ennimiro etunulanga ensogole ne bannange ennaku ze twasimbiramu ebinyeebwa bino ne wabanga tewali wadde ekinyeebwa ekijagalala ekyamazima waliwo kye tulina okwetereezaamu bino byonna yalabanga waliwo ekisiba era yakwata ekkubo n'atambula yeeyongereyo naye omwana ono oba naye kikuuna eri maama we kuba omwana bamugamba ye buli kaseera akagere k'omwana omuwala okuba nikambadde akadongo ng'engatto omulengerera eri alinga ayambadde bootusi kati yeebuuza kiki ekyaviirako okubanga ennimiro eno yeesibye buli kimu tekitambula kaakatuddako ew'omukyalo ono omulogo wa kuno mujeebale Badago oli eno obwedda gamba kazije kulambuleko kyali wange Badago ogamba ki kati nga ndaba osibye emitaafu kiki mbu toyogere nange leero toyagala kwogera n'ebyokumbuuza biveeko otambula ogende mukazi gwe ekyamazima nalaba mukazi gwe toli mwangu kati naawe bagambye ebigambo ate kutukyawaganya kati bano baveeko bamaama nakyagaba mukazi gwe mu bizinesi emboga mwe natandikira omukazi yali asuubula ensawo z'emboga kati okuba ni olwaleero ndi ku bizinesi yatuluka obukeedo tuli ku biddo mu bibbo bye tuliko kiri mukuseka awe kibagala mweyo leve embi n'agamba olugambo luzzeemu lwabali telujja kukola abantu babeera banjogerera mbu simanyi ndi mulogo nze omukazi omulokole ontunulaba nze nanze nantunulanga bayibuli tonkwatako mukazi gwe wantama nnyo bannange nze abantu kye bali boogera nakirabako nenkikakasa omukazi aloga ne firiji obutalunyamu wadde omunanansi firiji yagigoba mu soda nedda ku levo y'obutunda obutunda babwisaawo kyewalazima kati nkalu n'abawumeme bamubanja bannanga kunsiranyiza bannanga omuntu n'otunda emboga emu myezi ebiri mukazi gwe apaana ndekaamu kisanyukira omwo mwe kibaagala kibaloza banetagala beewo n'omu yenna kale banaye Mukama Katonda andaba ebyo byonna bye mwogera musimanyi ndi mubinze Mukama Katonda andaba era gwe mukazi gwe byogera kati obijjawa bannange yeekaza okimanya ebigambo byogera otandisa okwesiruwaza mutuufu mbu waliwo omuntu ayogera ekigambo n'atandika otunulanga obusiru ndeka levo gye wankukunula emala tonyongerako kunzikattira naye nga ndaba bizinensi ogisudde nnyo bannanga ogyewoledde mu mabanja oba gwokyerira kumbe kiraba eddagala bannanga oba eddagala kirijjawa eddagala yonna gye kirijja ekikyala kino si kyangu tugenda maaso ne sinema eno ate nga tubategeeza mwena abaagala okubeegattako aba Bright Cinema Uganda Limited
ekulembera omukyalo ono Nalyange Farida baagala okuba ne muzannya bina Uganda essimu njagibawa mubenga mukubirako omukyalo ono tugenda maaso ne sinema yaffe ate nate tuli ku episode yakuna gye tulaba n'agamba ebiga byogenda maaso n'okwogera bijja kuleetera obuzibu n'agamba nti ndeka nze mpulira njagala kwebeerera nzekka kuba bannange n'emikwano egyagala otuzza mu kyalo temube bangu naye nga nkwagaliza tolina byonjagaliza n'agamba ebigambo gwe byotandise okuzunza naawe olabika weegasse ku bazunzi nze sijja kutya nnyabo va wano ogende bali batya okugambako kubanga batya okuba babaloga nzondo zeeno zenze zenna ntunuza ngende kuweetuula kati sikyalina kyenkutya kuva wano genda twala obulogo omanyi owebbanga owotamuwemukira teweebika genda n'ofaananya ng'ekikunta n'ofaananya ng'ekisimula tonsindika genda ogende totandika kunsindika tomanyi kiro z'amayembe mwozanyira fuluma ogende ate nojiro kikuba kati naawe ngenda kwabya bw'oba otandise ebyo nze yakuloga nenkulogako waafuwe nenkulekeramu obunzaali kati oli wano owoza simanyi nkuloze nnyo nkumaze oli musirwani gw'omanyira ate gwe kikazi gwe olina okunegendereza gwe ngenda kugatta ku lisiti eyabaddako gwe nja kutugirawo se tonzanyisa kakatuddako singa ebintu ebyo bya n'agamba naye bannange maama ekintu ekyo kisoboka era singa bya n'agamba naye ebintu ne bigaana okubanga bimera ekintu ekyo ddala kya buntu bulamu ekintu ekyo maama wateeka okuba waliwo ensonga eyeetaaga okwetegereza n'agamba ekituufu tewali muntu w'otandikira kugamba ebintu bye twasimba eddedda bibino bitandise okugaana okumera ekintu ekyo nga ndaba kirimu evuunya batayinza kutonya waba namugamba naye maama enkuba neetonnya ew'abalala ewaffe n'etatonya kyogamba mbu enkuba eyatonnya ew'abalala yaleetedde ebyaffe obutamera naye n'ewaffe enkuba ebadde egira ate neera ebbugumu limeza ebimera maama ebinyeebwa balabika oba nkoko yabibojja awantu etwaziika n'oggumiza ekigere tuddemu tuguleyo ebinyeebwa ebirala oba bino twasiga nsigo nfu mbubalabika baasiga ensigo nfu naye nga basooka bimeketako bimasavu okimeketa n'olira ng'eyo oli ku kinyeebwa masavu tekiyinza kuba nkyafa bufi kityo n'agamba naye oba abantu omukazi ono gwe boogera omukazi ono naye ng'afuuse olukokobe ku kyalo tukoze tutya embeera tetutabukira ennyo maama naye twandibadde twerwanako in any way possible owulidde olabika waliwo baba muwenguza obutabaluga kuba kati ate okutandika okuteesa n'omulogo omwegayiri aleme kuloga ekyo nakyo kirala n'amugamba naye engeri gye twasiga ne bitadda tuguleyo ensigo endala tugizeemu tulabe oba gye tuzaamu teemere maama alina omwana we bannange oba n'ekyana kya mukazi yakirogeramu okuguba akasinziiro eyo ne tuvaayo naye bannange ekyalo tugenda okisengukako ekyalo kye twakajjako ebigambo ebyogerwa biwulira maama Kiwakulo bannange ebigambo ebyo sibitegeera bulungi ye maama Kiwakulo kuba kati okuva ebintu bino nebaze babyogera nenga mukazi ono kwebeddogo nali manyi byali byadda naye ensi yajjamu eddiini kati abantu ate babanga bati ekyokuloga nedda maama Kiwakulo takkiririza mu ddogo kati ono abadde amubbirako ye Juli n'amugamba olina okwegendereza ndi asiina kye neegendereza kati maama Kiwakulo atunulanga kuutaanya kubanga naye kennyini biba byakuloga simu tabikkiriza ye omanyi bagamba eddogo likwata nnyo abalikkiriza sukaali n'agandi tubiwulira ebigambo ebyo simanyi mukazi yagenda kwewola ne bagaana omuwola kwota ya sukaali kati oli we yagaana omuwola najja amuddizaamu kiro y'ejjembe byemitaana n'ebigambo by'owulira naye maama Kiwakulo omuntu najja bw'obanga kale gwe bizinensi y'olina gamba mpola bw'otamuwola guba musanga nti kyeggamba maama Kiwakulo nedda ekyalo bakitulemeseza Juli ekyalo ayagala kiddukako bannange oba toli mulogo n'ogenda n'osenga ku kyalo ky'abaluguufa ne katugenda kuddukira nze maama Kiwakulo sidduka kuba engeri maama Kiwakulo gyatunulanga kuutaanya toyina wotandikira mutunuzaamu jjembe kuba alinga akazikiza n'ejjembe liba litya obutalaba gye liraga kati ng'amugamba abantu bonna ku kyalo kuno emimwa gisonze mwoyo
era tekiba na kirungi kumwogerako omukazi oyo ng'ali wakuwulira. Naye nze ebyo tebinsanganga. Omanye bagamba nti mukono awo waliwo engo, lw'ogisanga lw'otegeera bulijjo bye boogera bituufu. Kati Juli ali mu kweraliikirira ekyalo tukiddukeko buddusi be bawala abajja okwenyiririra, kuba bagamba nti omukazi oli okumanya mubi nnyo, buli muwala yenna anyirira ku kyalo kuno takyagalira ddala, kuba engeri gy'alimu obulogo akikola mu ngeri yakifiiriza, afiiriza buli muntu yenna agezaho okulabikako obulungi. N'agamba ekintu ky'oyogedde ekyo bw'oba kiba nga kituufu. Bannange tugenda tambula mu kkubo nga twesiize evvu okuwona amayembe ga Namwandu kalooli. Bagamba nti omukazi ebigambo ebyayogerwa mbu ne bbaawe teyalwala, naye omwami nga yalwala enziku yamuluma nnyo. Toyogera bigambo ebyo, ajja kubuuza gye oba gwe wagimusiiga. Nze nkubuulidde omanye ebintu by'okumanya omukazi ono tebijja kukola gwe ddaawo. Oyo Namwandu kalooli mutya atamutya gwentya, oba ye yanemeseza ne boyfriend wange obutampa sente za nviiri. Kati buli kizibu ekiri ku kyalo oli ne bwamusanga busanzi ng'alina gy'alaga gy'agenda n'atamusangayo, bagamba Namwandu kalooli. Namwandu kalooli yafuuka kyekwaso ekizibu. Nawe mukazi ono tetujja kusobola. Ekintu kino twasooka ne tusirika ne tugamba ne Namwandu kalooli ekyo nze nabagamba nze sijja kwetiiririra, sijja kulaba nga nzimba amagulu matalo, nzimba ettalo ndyoke mbeera awo. Omukazi oyo yeetaaga n'oba nga tumweyambulira bweyambulize ne tumubuulira. Oyogedde ki? Oyo omukazi bamugambako. Osobola okuva eri Namwandu kalooli n'ojj'omugamba nti oli mulogo, okakasa osobola kimugamba. Abakimugamba tebali mu kutya olowooza. Efirimu egenda maaso. Bano amaanyi gabaweddemu, tewali wadde ekinyeewe ekiringiza. Baateeka ano kiro z'ebinyeebwa ne basula enjala. Naye sabbiiti ebinyeebwa olubiteeka mu ttaka nnaku nnya, yo baziba na 3, kubanga kasooli yalwalwayo amalayo ennaku 4 oba 5 6, naye ebinyeebwa ebyo biba bya nnaku nnya biba bifulumye. Kino kitakula te. Mukazi yeezaalira ekyana, bannange kyaguba, olaba kiguba wano ku ntumbwe woolaba wano, naye ate bw'ekigwako ate mu okuba okuguba ntuulidde kituula butuuzi. Abaana abawala emyaka egyo ne bw'aba ng'ali mu nnimiro aba ayagala kakeeka afazaali tasala akalagala. Kati maama amaanyi gamuweddemu. Omukazi ono bwakukyalira ng'ofumba mata gafa. Kati omukazi ono okimanyi bw'atandise okutulogera emmere, okimanyi si mulogo musezi busezi. N'ebigambo bye boogera balina byogera mu kasirise, ebigambo bireme kulayika ne bitwalibwa. N'agamba omukazi oyo ejjembe lyalina bateeka okuba ne baliyita kifiiriza, bamuyita Namwandu kalooli omulogo. Njagala olabe. Yeetaaga n'akwatibwa ne wabaawo amulikodinga ng'alogga, ne tumusaasaanya ensi eno abantu ne bamanya nti mulogo. Kati nno olina okwegendereza omuntu gw'ayagala oteeka mu kamera. Abantu abaloga abo oyinza omutunuzaamu kamera neefuna endali, kuba kamera eyinza okufuna endali. Kati tugenda okudda eno. Omukazi anjogerera atya nti namuloga omuntu gwe naloga obuyembe 2 namusindikira obuyembe bwali buto nzijukira bwalina n'endali, naye omuntu najjayogerera mbu nali munseka nyagala muwaabire waluba wawanno, kubanga buli we yeebaka yeekyuse nga yeeziringulira ku misota. Omukazi oli okuwona eddogoli olina mwekolezaako mukwano. Kaaka tuba tuli awo tugenda okwetegereza ng'aliwo asembera, n'awulira amuyita ate ani ampita. Owaayo olyeyo munaye mbadde eno nkyasalira bitooke mugyebale. Ekintu kyakikoze otya? Munange mbadde ndi wano ngenda maaso bwe nsalira ebitooke, kumba abadde alina gwasiba amussa ku mpingu. Namugamba naye mbadde nzize nga njagala nkubuuzeeko ne nga mukwano gwange oba ali atya. Bano bamweyogerezaako mbwabe nga abasonyiwa. Oyo omukazi ekisooka kyalina alina kifiiriza.
alina kifiiriza ne bw'oba ng'onyirira ku kyalo kuno kumusinga okunyirira olwo nalwo lutalo weesiga ekizigo onyiriremu katono bolemu kwagamba gwe okubeera mukwano gwa muka kalooli olina kubeera musiiwuufu olina kusiiwuka n'agamba bannanga abantu banjogerera nenze ne banjogerera kinasalawo emmeme yange ngikwase Yesu munange siina muntu gwenja kuyomba naye kati ate abamazeeko abalabika okuba nti bannimye empindi ku mugongo bebe bakazaako eri akyabulakuuta omukazi nojozaala omwana mu basajja bameka naye nobeeraawo ng'oyogerera omuntu nti akulaga nze omuntu atalina gwaloga nze yali andabyeko mu ssabo ebigambo ne bajja babinjogerera mukwano gwange ebintu ebyo olaba bye banjogerera banne bakwogerera n'agamba ebintu byonna bye bakukoza abantu bano simanyi Mukama Katonda kati obeeranga mukwano gwe ozze muwa amagezi gwe bakendeeze ku bungi bw'eddogo erijja ewuwo ligende ew'abalala omanyi ekintu kino n'agamba ebintu by'abalokole munange birimu enjawulo kati nze ng'egyendi mukyala mulokole nze mu kiti ky'obulokole mwengu omuntu bwanjogerera ebigambo muleka naye kati ate Katonda wange ono aba awulira nnyo engeri nze gyendi okumpi ne Katonda ono waffe w'abalokole ow'ekika ekyenjawulo waliwo Katonda w'abalokole mbu omukambwe ne Katonda buziizi kati ne tuvaako eyo wakoze kafeesi ofaanana oba ni akawumi ako kyagamba nina akawumi ekyo kyompulira akawumi kankuba mutima ebigambo byange mba njagala mbe nga mbyogera naye olumu omusana genda ne gwaka ate nemba ensonyi nga nfuna kuba kati ate okulaba niyo muli mutya kati bannange oli waawa ndiwene mangena kati omanyi kale mbeera zaagala bannange simanyi onjagala naye yaddala oli mubyalaavu omanyi abalabe ennaku zino tayagala mulwisa bw'otandika okwemola amanyirawo gy'olaga kati olina oyisa mu bwangu kubanga bw'omala okiraga nti omwagala then ngekuula kutandika naye oli waakuno nze ndi waako nnyo naye njagala nkumanyi njagala manye muwala gwengudde oli waawa wanyi nze ndi wa mwana wa Namwandu kalooli oli wa Namwandu kalooli ono omukazi waawa nememe enkubye omutima gw'obadde onsibye gusumulukuse baayi kale wa Namwandu kalooli tetubagwa sole nabadde ntandise bubi munnanga amuvere sole baayi Namwandu kalooli lava ensumulukuse oli wa Namwandu kalooli omuwala nti nfudde ne bannange maama linnya kiri yakola bino bye bayita okukuba muntu yakola erinnya mu bubi omuntu n'akola erinnya mu bubi ddala maama n'agamba ne maama kiki kye yakola ensi kati uno atandise natusubya balenzi ate nga luli yali atulangira mbu simanyi tetwesiga bizigo emimwa digiringa eryato lino ery'essogolero kati takyayina wayinza kufuna musajja bannange omukazi kasita abeera talina amufaako bambi muwala wattu omukazi wattu neyeyongerayo ennaku emuluma ebigambo bya nnyina bigenda omussa obukalaga empisa za maama buli omu amumanyi ku kyalo Mulogo tugenda maaso kakati ono ali wano anyumya ebizibu bye kakati banjogeredde byonna bye banjogeredde naganze nayina ebintu bingi nnyo nga munanga abantu bankyalira wano ne tuba nga tukolagana n'agamba munanga abantu bwe batyo ebintu babikolanga bye baagala kwogerera negwe tebamanyi lwaki olina omukisa mbw alina omukisa mbw alinayo n'olulenzi oluto lumulabirira enviri azikyusa ati akyusa bukyusa kati engeri gyenfunayo olulenzi olundabirira kyova olaba kati bandaba bubi tebanjagalirako ddala bwenjogera kino nga boogera kiri nengera kati n'agamba ndi ekintu ekisinza oleetera abantu abo embeera ebatawaanya maama zansanze mujjama kati okubagenda ne mbagambako nti omwana mulagira anaabe kizansanze kiddibidde wali kiringa obugege ku katimba omwana takyali amufaako kakati banene wakubadde abantu bagamba mbu babaloga ani ayinza okwagala omuwala oyo mu mbeera ze yeeyisaamu omuwala mbu mu mbeera gye aguba mugubu omusoga akoba nti oyaguba baaba aye empube damubonako dakola ki damuluka
Uzanya noza kuno kuzanya. Yakagala nanga nkwa. Bibaluma byonna. Ulira kalino mwengeri gyalina abamwagala kati mbwalaba abamwagala mbu bawulira bubi. Bawulira nga bagala kwetuga. Nze sina kyabakolera. Nze nange sinze nabagamba omukisa gujje gye nti. Owulidde nasooka nenkaaba nnyonnyonya amaziga ga bawange nga yakafaawo. Naye ne ngamba kansirike Mukama Katonda alengera bwajjanzirizaawo. Mbu Mukama Katonda yamuzaawo. Munnaye bagambye toswala oli Namwandu kati oyagala neera kutta mbu musajja mulala nga we watta balo. Namugamba neyo nayo bye boogera ebyo waliwo bindabyeko. Sirina kye nali ndabye mukazi gwe oli mulokole ali okumpi ne Yesu. Omulokole atalusobola adde okwogera ekigambo eddogo. Era ne wenkira bwe nti we n'otunula ng'okuwaayirizibwa. Ono amusudiya. Genda. Amusudiya aleme kumuloga. Naye okumanya omukazi ono mulogo era oyinza omusudiya onolowooza nti oli mukwano. Omulogo tebaba mukwano gwe. Era buli w'omusudiya oba buli wemubanga muwogera bwe muti olina kubeera ng'oyambadde budeeya. Awo omulogo oba ojja musobola. Kati munange bayogera nnyo n'ensoberwa ne nga nze kati nange mukwano gw'onkudduke. Efirimu egenda maaso. N'agamba munange ebigambo birala. Kuba mukwano gwe baba mwogerera bwe batyo oyinza n'okulaba ng'ayise wali n'oganze kampite eno. Kati engeri gye bajja boogera ki ekyokuttabaze yafuuse topiki mpya bwe kuba gwe muggo gwe bakutte kati. Bankubira okwo ne bankyayisa ekyalo kyonna mbu baagala abalenzi baleme kuddamu kunda baswadde nafunye oluto. Nafunye oluto maama. Munange. Bannaffe nga bakwata kubo kweyongerayo. Efirimu egenda maaso. Ekibuuzo kiri nti biggwerawa. Ekibuuzo ekiri wano twagala kubanga tumanya ebintu bino biggwerawa. Njagala olabe. Jukira tulaba episode yakuna. Obutundu bwo tukyabubatuusizaako ddala. Twagala kuba ntufuna akaseera akalungi. Obeerenga kwegamba buli ka episode konna tumanye nti tukatandika essaawa zaffe 4 zennyini ez'ekiro nga tukasumulula. Niwe tuba tukereyeemu programu jukira tukyagikwasaganya mwena abali ku Emmy official. Ale tubajukiza buli alaba okwongera okuba ne subscribinga n'okunyiga notification bell. In that we tuba tulina ke tutaddeyo ka episode akapya obeera omanyira mu budde. Twagala kaza ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro. Ate nga n'emisana tuba tuyizawo programu yayo. Naye nga tubajukiza mwena abali we muli nga mwagala okwetuusaako ettaka. Oyagala kugula ttaka owenya obupangisa. Shafiki Seba alina ettaka Shafiki Property Services Limited. Alina ettaka liri awo Mpigi mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Naye ng'osobola okufuna poloti ku miliyoni 2 ate bw'oba osasudde n'omalayo akubeerako ensawo za seminti 5 ng'entandikwa. Musajja mulungi. Simu ye eri 07 54 74 9325 Shafik Property Services Limited. Simu eri 0754 949325. Kakati munange omukyalo ono agenda maaso ali mu kulongoosa agenda afunamu okubuulirirwa okw'omwoyo nti abantu baba bayonjo. Ali wanuge wowe zino sinjoka omukazi alabika yali akitegeeza maama guma wowe bannangeze maama zansanze ajja kukusaasira buno obusungu bwe just we bukutte mutannakuloga jangu. Firimu egenda maaso abayi kikyate nga mujja muluma amannyo wabadde kyafa ate lwaki temugenda mu ddwaliro tuzzewo babagamba nakola eddwaliro bananga asooza munoonya eki munanga olubuto lunnuma genda mu ddwaliro mumala okulya ebijanjaalo ebyo ebyakawukumi si kawukumi munange taasira munno munange omutaasi ono gwe bayita topista nanyonjo oligino names munange nayogera ebigambo bingi nkwegayiridde abaana nenjamba gamba ebigambo ne bakonjera abaana nali tusaaga
yeyagalira mu ddogo amayembe muyemwe gakola akasaka. Munange tuyambe omukazi ali mu mbeera mbi. Wulira ekyenda bwe kyenyoola. Wulira ekyenda bwe kyenyoola. Efirimu egenda maaso. Nze munange mwagamba ndi mulogo. Neŋŋamba kati ate simwe sisobola kuloga. Munange tusaasire. Owa bulijjo agenda ozunza omuddomo negamba nja kukwata awazibu kati akakatono ke kakabya. Olwo bwe nakwata ogunene. Wawe ankuta ogunene. Ako katono. Ndi wano nafunye olulenzi nyirira bitya nti munda benviiri mwe muli eyo mwogera bigambo kati mpulira olubuto lukusiiga. Olubuto ne lukusiiyika kokiwulire. N'oluwoko. Kati ng'abaga kale kamba saasire. Mugende mufune oluwoko mufunireko n'oluwawu. Omuntu akujjanjaba olubuto kuwa oluwoko. Weebalemu. Naye oluwoko nga bagamba oluwoko lusiru. Nze oluwoko lwennywa bulijjo n'enterera. Omulogo eddogo liyinza omuyisa obubi. Muddangamu ne mwogera mugenda muzunza mujegera. Kati mugende. Ogambye luwoko naki? Naye genda munoonye oluwoko kirabe. Va wano. Tugenda oluwoko. Mukazi n'akuba bakazi banne abakazi abakulu abakuba ekibuuko. Ono nno buli we yeesimba muli awulira nga ataggulula ekyenda. Buli we yeesimba bw'ati awulira nga ataggulula ekyenda. Yanguwa mukazi ajja tutta ono. Munange tujjaku. Afa naye musonyiwe tomuwongera. Gwe oluwoko olwo nga lutta. Lwatta embisi ya sekagundi ono sekatawa. Oluwoko ndumanyi luttirawo oyo omukazi ayagala kutta kati ayagala kumaliriza. Tugende maleganywanko oluwoko walagambye. Omulogo bwagamba oluwoko era lukola. Wuliriza. Musiruwala. Awo gakyali mabaga. Sinnaba. Awo nkyabakaabyamu katono. Ate mmwe nabagamba munveeko ne mugaana okuwulira. Kati sebo mutandise okwegayirira saabagamba. Awo we tuli. Mujja kaba. Tamwanguze Namwandu kalooli. Wulire tabu. Nafuna olulenzi oluto. Owulire tabu. Ataka mbuli kimu n'enviiri nasibi. Yeeno ye. Nkyusa kiri mu mmanyiro. Ate gwe mama zansanze nzira ku ggwe. Sikia. Mama zansanze alabye. Mama zansanze gwe bazzaako. Tugenda kuba tutandikirawo ekitundu kyaffe episode ey'okutaano. Nagenda tenga buli gye badde va Movies Productions. Mwena abatwagira ku YouTube channel yaffe tubagala nnyo VJ Emmy Official. Temwerabira okusubscribinga okusharinga n'ebirala bifaananako ebityo channel nesobola okuba neekula ate esobola okuba nitubaweerererizaako mu mpeereza ekyasinzeyo okuba ey'enjawulo ennyo. Akatundu kano twagala tube nga tukala buli ssaawa nnyo ez'ekiro nga tuyingirawo. Kade nno mbatumiddeko nnyo mwenna abatwabira mu bitundu ebyenjawulo abali wano waka mu Uganda abali mu bitundu ebyenjawulo mitala g'amayanja kuba tulaba abasinga otulaba wonna gye muli tubatumiddeko nnyo. Abadde Mugisha Mukisa Steven Namugarita Basirika Ambassador Mwesiga Bugemwa Sudaisi Nalyango Farida Nalukwago Mary Nanyonjo Topista. Tubagala nnyo mwenna abagiye kumirako VJ Emmy Official eyo number 1 abankumire.